Kyaddaaki yejjeereddwa ono omukozi ow'ekitongole kya gavumenti abadde ku musango oba nakati akyali ku misango egyekuusa ku kutemula. Ono driver w'ekitongole ekiramuzi gye buvuddeko yavaayo neyeemulugunya nga ayita mu katambi ak'amaloboozi akasaasana ku mikutu emigattabantu. Era wenjogerera bino nga omulamuzi akkiriza ono n'aweebwa bail. Misango giki egimuvunaana? Bampita Vicky nsinzidde ku mukutu Vicky exclusive ayonna gy'osinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo kyokola kyamannyo njala gwe mukwano gwange bweri nkola yange video y'omukusabye mukwano gwange asooka ogimpeereka like buli lwo likinga video kiyambako information okubeera ng'edduka ku misinde egyayiriiri netuuka ku buli muntu sekinoomu ate eyandyetaaze okugifuna so n'olwekyo likinga natannatweyungako mu butongole nkusabye subscribinga osobole okubeera ng'ofuna latest information latest update okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda ate wegagwirawo wetugakutuusirizaawo. Ntambula ne Hajati Kalodo omulumbi w'edduwa ku lw'abalina ebizibu eby'enjawulo era nga ennamba esembyayo 067 Joero yali emabega wa kamera kakati mu wiiki eno yennyini gye tulimu wavaayo omukozi ow'ekitongole ekiramuzi wano ku mikutu emigattabantu bw'atyo n'abeera nga ayita mu katambi ak'amaloboozi gy'osobola okuyita audio eyalinkinga ngono alaga okwemulugunya kwe eri bakamaabe nga bo ba driver oba ba drivers abavuga abalamuzi bano okusinziira ku amaloboozi agali mu katambi akakolebwa Stanley Kisambira ono nga agamba oba yagamba mu katambi ako nti yali afuna omusaala ogw'ensimbi za kuno emitwalo 23,115 egyali gimuweebwa buli mwezi ate nga okwemulugunya kwe kwali kugamba nti abalamuzi bo ne babawa obutitimbi bwa ssente nga bo ba driver tebafiibiddwako ate kubanga bongezebwa omusaala. Okusinziira ku bimu ku byali mu katambi ak'amaloboozi ako poliisi bwe yavaayo negamba nti ono yali awa obubaka obw'okutiisatiisa oba oweekuusa ku kuviirako ettemu oba okubeera nga ateeka obuzibu obulamu bw'abantu mu buzibu. Awo yayogerera ng'agamba nti oba oli awo obulamu bw'abantu bw'abeera avuga bubeera buli mu ngalo ze. Naawe ekyokulabirako ng'agamba nti ebyagwa ku Minisita Charles Engola nga driver yabeera avuga abantu babiri okuli minisita oba omulamuzi okusaako n'omukuumi we nti saawa yonna singa abeera avudde mu mbeera aba asobola okubeera nga abatomeza trailer bonna n'abeera nga abasaanyaawo obulamu bwe butyo ne buba nga buggwawo. Era ono Stanley bw'atyo poliisi yasobola okubeera nga enoonyereza n'emukwata era naggalirwa mu kaduukulu kaayo gy'abadde akuumirwa paka olunaku olwaleero bw'atwaliddwa ku kooti bw'atyo n'abeera nga ate ajjerezebwa oba aweebwa bail asobole okubeera nga awoza ava bweru. Omulamuzi bw'atyo asobodde okubeera nga amugambye alina okudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ate gwe tulimu ogwokutaano. Yes. So mawulire agasingako kaawo nja kwongera okubeera nga kutuusako gwe just ky'olina okubeera ng'okola kwe kusubscribinga ku mukutu. Bw'omala okusubscribinga kwata mukadde buli information tujja kuba tugikutuusako weetuukira ku mmeeza zaffe. Kamukuwe ye kennyini mu ddoboozi lye nga nnyonnyola oluvannyuma lw'okubeera nga yeeyimiririrwa. Watu kulamunga driver nzize wano kulaga ensi yonna ebigambo bye nayogera mu katambi nakoogera katambi ako nga ndi mulamu ate era saakataika mu bamawulire
TV, BBS oba wati no Akatambi nakasukuma ku forum yaffe eya judiciary enakateekayo ow'omutima omubi oba yawulira nga kyenjogera kituufu nayagala kifulumya kisansanye mu mawulire kyemanyi nti kasookera waffe. So nsaba era neeyanza abantu abambeereddewo mu mbeera gye mbaddemu mu nnaku zino mu Ekomela, kyonna kyonna kye mukoze nkyeyanza, naye ng'amazima gali nti